Harriet Nakayima ye muzanyi wa badminton yawangulidde Uganda omuddaali ogwa silver mu mpaka eza International Para Badminton Championship nga ze zaabaliko obulemu ku mibiri gyabwe. Olugendo lw'okugenda mu Para Olympics faini lunkosezzaako akagundi akamu naye ate era ne wendi si wabi nnyo kubanga nkyali n'emizannyo emirala gye ngenda okuzannya yongerewo owavudde ebyo. Kati abazanyi ba Uganda obwanga bakuwolekeza empaka eza Africa Para Badminton Championship ezitandika olunaku olw'enkya okutuusa nga 16 omwezi guno mu MTN Arena e Lugogo nga nazo zakuŋŋaanya bubonero obunaabatwala mu mpaka eza Paralympics. Uganda yo ekoze bulungi kubanga omulundi guno ebadde ku podium. Buli lwobeera ku podium kitegeeza nti okoze bulungi kubanga si bonna bakola ki batuuka ku podium. Kati nekiba nti kituwadde amaanyi kuba nti tujja kwongera munnya amaanyi kuba nti tuyamba bano abantu abaliko obulemu okuba nti nabo bafuna akasiko kuki mu maaso. Amawanga 12 nga gagenda okuvuganya nga gano mulimu abategesi aba Uganda, Benin, Cameroon, Egypt, Ivory Coast, Nigeria, Tunisia, Zambia, Mozambique, Togo ne Senegal. Simon Mugabi nga yakulira emirimu muzannyo gwa badminton mu ggwanga Uganda alambuludde ku mpaka eza Africa Para Badminton Championship. Tujja kuba ne Africa Para Badminton Championship nga zo za continent yokka era nga zo zetabisemu ensi 12. Ensi ezo ezisinga zibaddewo wano nga zizanya international naye ezimu zikola ki zituuka leero ezimu zituuka nkya okwetaba mu Africa yo ya Africa yokka era nayo tournament zino ebbiri ziri Paralympic 2024 Paris qualifiers. Kati point abazanyi ze banaafuna bazibayamba okugatako okuba nti emikisa gyabwe giba gyeyongerako okutangazibwa okulifyinga singa qualification enaakoma omwaka ogujja nga 31 March. Empaka za Africa Para Badminton Championship ezaasembayo eggwanga lya Misiri eryaziwangula olwo Uganda nemalira mu kifo ekyokubiri. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.